even a medicine, we are going to Chifanagan go one day. We will talk so those one of I know Sarango Yamanikola and Nakura use the Kama. What in a shop color? Like cutting on the door and Ravasina. One bang with a one this money. And a gamba sina transport. Sina Chabudia. She machine. And up with Shama. Massages. Don't talk about it day. Gamba to against the quarter transport or the moon. So I made up again that is Fanako West. What I get that was a same. Man to Yam in Teresa. Mandy and the materials of God and Machida. But elevation to Gaja. Dialysis, but it's from a single to Sassy. The man did blood the girl. When I did the expensive. You look you know, Tambler. You know, pretty many of bay, a kidney and a British. But such together, actually, I'm going to about party that cook at the Mioka. Already. I'm sure I have to put to so I know. Just with stress, it's okay. I know some. Also, Japan. No, stress was the the session, the Mangins, because the middle of it. Just a day, you know, that is 400,000. But when we cover some of that for the Mangy in a makeup, Lacaton, but to make our the rest of the Yambako. Near Santa and Yambi. That's the winter of no so. Some advantage. Stress your character, mother. But a single qua each cool. Also, Mondrava, that is a student, Mondrava Movende. I'm a home of you, your saint. What you na unit season ginyine chogedde continent one echo chenyine Singapore Alice district nebelanga at least nyina ne kati omuntu abasinga bava wala ate wano we wala isko kwa kati units ezimba them it has been very expensive for someone to afford kati challenges enkulu ezisinga okubeera mu eno wano okwepinga mu ebikozesebwa n'okubeera ng'ekyuma kyandibadde kisasulwa abantu kyandibadde kiri free of charge bandibadde bakireka tusigaza gula ddagala
Finally, very expensive. Wanga kidney and the jayoka. Tell him what the kidney government, China kidney. Yajagama in a pressure. You know, no which wumba, Kamahogwe, the jayoka. Mutima, the pressure. Scarred. Make it. Abasawo bakugira batamuku tukugeze nnyo izo kubango inako ngira kati fine lero fine tongera kusaba sai mukama katonda abenenga ayamba at least maintenance esigalenge kyasobola okubeerawo ate nga kyetagisa n'okupushinga kiri ensonga ziri kubanga abalwadde bangi togera wakati ate nga nzize nalwalira unit ya Malago National combined kati mutwala abalwadde nga 205 wanje we were like 250 esaawa eno tuyana olukumi tezo bulwadde bufuse serious kyokka ng'ategula ate tebuliko myaka baleta abaana abato kati ensigo zigane okufuna documentance buli kyoli singa oba ina sente soka transplant nina besi byangu n'okufuna omuntu amashinga naawe procedures zonna ate ndoza ne transplants bazikolera gundi kubona zebisinga wano ndaba tebabikolera bagambye wali batandise okukola naye emulago sinde tunakumanya naye nga bagambye bayatandika oba so egambe ano ekyesa ensonga ya health gundi eninga yokusa enganga bagisaagiramu naye sebo nsonga ate dialysis eyo naye obanga gwoli private wing mwina babakolerako awamu tekuliko simayo nomugagga ebyo anti ekyuma kiriawo ayede ekyuma kikyo kyakusasulira babeera ku layini ate nga nakyo kyakusasulira adren oba tokukyokunywayo mukwano kyokabadda nti akasana naye tuli basanyufu nti mukama akyatuwangaza ffenna tuli wetuli naye tuli basanyufu okusanga ng'oli katonda lera at least akuwaddemu neku kitegeera nobeera ng'osobola okwogera bwotyo osobola n'okutambula mukkowali entambula ngenda nepakasa nepakasa tusaba katonda ayongere ina nage gulize namulabako naye I thought it was before ngenda kuba munaye kati bentuula wana abaana bo balina okulya abantu bakwagala ensi ekwagala abantu bakubeerera abantu abanyambyeko n'abanyambako mala banga nawe tebetuddeeko naddamu ku maanyi nagamba wange negwenyamba naye teyetuddeeko abalekuba mukyala muvumu bannange ebigaana nga neebaka ndamu amaanyi nga ngenda mbitomera ye balekuba mukyala muvumu si kyalo kisa kya katonda amakatonda kubanga ensigo nebaza ne katonda nti nsobola okuyimirira ensigo abantu bebagongobaza balimala balala tebalaba tebaziba amaaso amatu anti balwadde tusaba katonda akusuuse tusabe egondi abantu nga bafudde wana abalamu ogenda ola gundi yakutuse gundi yakutuse mugamba mukama katonda kikino kagamba ate nabyo ate wali mu dialysis bakutuka bambi nza okutuka bataano omulundi gumu same night watermelon ngamba tewage tebunatuuka naye kampoza ekyogoza oba ogenze mu gundi ekikutwalira gundi bakwadimitingamu when they are going to do that procedure gyokolera per week kati nze kubaga per week ogenda emirundi 2 malako 4 hours machine kati ngenda Sunday night mbeerako 4 hours zimalirako nga nkomawo ewaka manje gatambula ekiro mba saagala nsobola okwebaka nenkeera nenkomawo nga malako 4 hours ne kulokusatu ekiro
Njo obulamu buli awo bwabyuma. I think I'm getting used. You're getting used. Yeah, really bad meditation. Naye webala oli mufumu. Musayi kuba. Yali biti salishara. Ya mukusooka. Kintu wakashimanya tukirabanga nako. Obadde owulira biwulire. Wasimanyi bwe mbiyita. Fredyango obuuze. Chobola tuwagala. Wakati ate mukutawaana n'obulamu bwo ate nalyo yatuwadde okukingayo omwana. Katadias kaliwa ye. Aliwa. Ewa musumbuye oyo. Mukyala muleete tu. Musumbuye kati ba Fred bakuze. Ba Fred bakuze tewalaba bakuze bagenda kulondekawo. Yes. N'abaana nkusiza bangi siyo yekka. Ono yabadde wano Shamira. Baana kati bakumi. Alhamdulillah. In fact ndowooza abantu baffe bongera kufuna kyakuyiga. Olaba Evelyn mu mbeera mwali asinga bali bwereere beeya. Abamu mbayinako abamu sibayinako. Bambi we bali kuba na mutima ogwo. Banaye omuyimbi waffe olaba bali mu mbeera naye olaba asobola okuadoputinga ku mwana n'abeera ng'ayamba. Nayambako balwadde banne mu ddwaliro n'olwekyo buli muntu tuba tulina ebyokuyiga. Mukama Katonda akwongera omukisa mu mwana. Yes, is happy. Yes, eddala yani? Mukama akola omukisa bannange kyokka tukusinga okubeera nga tukusabira kubanga nate akwongere n'okusuusa ate era osigadde ogasa ate osigadde ogaba ekyokulabirako eri abantu abalala kuba okolera mu bulwadde n'oyambira mu bulwadde ate n'ogumira mu buzibu si kyangu ali so happy look at mommy this side. Who is mine? Honorable. Yes. Why did you decide to celebrate your Eid in this way? Lwaki osazeewo olunaku lw'okumalako obwomi ngeri enjawulo? Okusookera ddala wano ebujuuko olw'ensonga nti zino ennaku bwe tuba tujaguza nga tukola ebikujjuko ebyokusala ebisolo tuyina ate okubeera nga tujjukira nnyo bannaffe abayinza okuba nga tebasobodde kujaguza nga bwe tujaguza tuba nga tubeera nabo tulukozesa okuba nti tulambula abantu baffe abalwadde tulukozesa okuba nti tulambula abantu baffe abali mu mbeera ey'obwetaavu tulukozesa okugatta oluganda n'omukwano tulukozesa okulaba nti tulichingako out oba tutuusako mukono gwaffe omuyambi eri abo abantu abalala bakola ki abali n'obwetaavu tuleme kugamba nti olunaku bwe tubeera nga lwakujaguza tubeera mu masanyu gokka kulya nakujaguza nakwebaka nakucakala n'olwekyo nkubiriza abantu balala bonna abali eyo na buli omu gyali nti ennaku nga zino bwe ziba zituuse kalube lwayiddi kalube olunaku lulala lwonna osobola okusalawo n'obeera nga ogabanako ekyo ekintono kyolina n'oyo omuntu akuliraanye osobola okulambulako ku bannamwandu osobola okulambula ku bamuleko osobola okulambulako orphanage osobola okulambulako ku balwadde osobola okulambulako katikako Evelyn Lagu ono mukwano gwaffe celebrity waffe tuminako ebyokuyigirako bingi ate tukyamusomerako ebintu bingi so n'olwekyo bwentyo bwesazeewo ate era kikolwa it's an act of worship okulambula ku bantu abali mu mbeera ey'obulwadde ate ne tubasabirako nabo ne batusabirako n'okwongera okumuzaamu amaanyi nti ensi emwagala naffe tumwagala ate tumuliko ate n'ekirala n'okwongera okusharinga naye challenges ki zasanze mu malwaliro mu bulwadde bwa feesinga bwe yandyagadde Parliament ya Uganda oba ebitongole ebivunaanyizibwa bibeere nga bikolako ezo nazo n'ensonga nzize okubeera nga nyongera okuzifuna tusobole okubanga tulwanako kitusobodde kukisobola okukyukako kikyukeko kubanga Evelyn Lagu mu Rwanda waffe tali yekka tulina abantu bangi abalina abalwala nga bali mu system ng'eyiye nga beetaaga ezo dialysis nga zayogeddeko naye nga ebizibu bye basanga biyitirivu ate kabe kasinye nga tebalina nasobola kukola ki kuyamba oba asobola kusula amaloboozi gaabwe so tukozesa abakyala bano abaziranga Evelyn Lagu okulaga eggwanga nti ekizibu kino gye kiri naye
gavumenti yeetaaga okwongera amaanyi mu bujjanjabi ne mu malwaliro kubanga Evelyn Lagu alabirwako nnyo bwe tuba nga tuli naye wano ne tuba nga message bw'eti efuluma Parliament ya Uganda yeetaaga okwongera okuggula enzigi zaayo okusobola okulaba ng'ensonga y'ebyobulamu ekolerwako ddala kuba Evelyn Lagu ddoboozi eri abo abakyala abalala n'abantu abalala bonna abatali bakyala naye ng'abantu abatawanyizibwa obulwadde obw'enjawulo abeetaaga okubaako gavumenti kyekola okutereeza embeera y'ebyobulamu. Embeera y'obulamu eri 50-50 mbeera ekyuka oluusi mbeera bulungi nnyo oluusi mbeera bubi ddala nfuna attacks oluusi kubanga omulwadde w'ensigo omusaayi gutugwaggwamu buli sawa bampa omusaayi gw'abantu abalala wakati nyina gw'abameka ogwange kirabika sikyagulina ddagala tuba tulina okugula obuddagala obw'omusaayi sucrose kati omusaayi oluusi bwe gunzigwako that's when nfuna attack embeera nga sisobola kussa basobola kussa balina kudduka direct mu ddwaliro libateekako omusaayi omulala obulamu bwe butyo bwakutetenkanya butetenkanya kyemmanyi bonna bonna bali mu dialysis bakyetaaga batugirawo esente z'ekyuma ezo ekyuma bagamba kyo ate ennaku zo tebakyatuula ntuula pay as you enter liwadde batuwolaawolako notetenkanya naye kati tebikyaliwo singa batugirawo ku sente z'ekyuma etubala nga tutetenkanya eddagala n'okwerabirira kw'omulwadde w'ensigo nawo kuli very expensive. So government nsawa mba muwulidde mutuyambe mu ngeri eyo. Mpulira mulungi zaani bannange Evelyn waabwe sinadde 10 lyawo sina kyendi zaani asitula abanene bwe bati kisa kya Mukama mpulira essanyu lingi era bwe nategere munagenda kujja ne ngamba oba kati nsimbe ebitooke ekiro kino ate bano nga ndi excited nempita ba Fred bagamba kati tukoze tutya tugenda fumba kyo kati ali aki ate ekya lunaku lukulu kati asazeewo okulyako naffe idi tugenda muliisa ki akati tukoze tutya nempeeza message ndo n'omwami oli gwampadde ennamba gamba kati agolooza alya kaki ketufumba gamba ekyo bifaako kyonna ekinaabaawo ngamba wayi kama we balikola bya kisa kama akoze byekisa bingi akyabikola simanyi lwakyako abikoledde nze mwebaza ngerayo mu ddwaliro emirundi 2 buli week enda olwokusatu ekiro ne Sunday ekiro ne buli session nkozesa emitwalo 2 like byonna byenkozesa combined nga tebiriiko ebyewaka that is hospital tegeeza buli wiiki nkozesa emitwalo 4 which is very expensive ate nze nyina mmeka era okugjako ekisa kya Katonda ekayika yabadde aliwo yenyambye abantu ne bambeeramu ngenda opakasa ne bampaayo I keep going mbebaza nnyo bonna kubanga tuvudde wala it's been a long time naye Bambi bambeereddemu tebankooye zaani gwe batakoowa abantu nga balwala weeks 2 ne babeera nga babakooye naye tebantimba munnange bangoba kale tebangoba mu bubi but abeera batya agamba agenda timba Evelyn bw'ataasobole kujja kubanga obulamu bwange buli honored off so kyenkola ntomera papa aziyatimbye amukubirako papa ddagala wiiki eno tewali mpitemu kirungi tewali aŋŋaana
ngenda bampa nenkola wanga bandi badde bagamba Evelyn tafaanana bulungi ennaku zino ani agenda omuwasi abantu bagala kulaba biwala binyirira ku stage n'abantu benyini banjagalirayo nga bwendi nemba ntudde nemba simbi nentula wakutuusi ku stage abantu banjagadde abantu bandabiridde nebaza Katonda tebakyantimba sijja kulimba kale batiniya minyinyi bamba ntimba naye nga batini ddala si byebiri ebyaluli naye bemba ngenza okukola bampa gamba Evelyn mulwadde muleka akola agende muleka anoonye eddagala agende ekyo kyonna kizze lwa nsonga saabayisanga bubi era kyenyiza okugamba abayimbi abajja bayise bulungi eri buli muntu muyise nga bweyagala bakuyise toyisamu muntu yenna alina maaso kuba tomanyi tables turn anytime so kati kyekyo kinyambye nnyo nti no sikalubirizibwa nibentuka muleka ayitewo muvuga ayitewo kati mukama mubaza kubanga yampa ekisa nembeera nga saafuna mutima gwegulumiza embeera nga saafuna ekyo kyakwegulumiza era kinkoledde bikuyambye nnyo abayimbi banno baba bakyali mu industry abatanakuka ku mbeera nkwane ku byakasente about money sente zo munnange mugenyi kubanza nabeerako ne sente nabeerako ne sente tomanya gye zigenda tomanya gye zigenda olusoba nazo kuba nali nazo era tutuuka okwogera nti no ndi mulwadde nga maze nange okwerwanako nakasente ge nali natereka enyumba ngitunze emmotoka ngitunze naye mukama nti yampadde ebirala so mwebaza kyenyinza okugamba kwesiga nnyo Katonda kubanga Katonda asobola otuyisa mu buli kimu tewali sente emala kuba kati bansondedde sente mmeka naye era buli ssaawa bano obwetaavu tewali sente zimala naye olina kwesiga Katonda nakulungamya n'omugamba nakuyisa buli wamu olina okuyita kuba kati nze simanyi bwempise mu byempisemu bibadde bingi nnyo era betukera ku makya nitugamba nti nno tuteeke ekizimbe wali e Kampala mu makati era nakeedi nnene sente zigenze mu myaka 3 egyo sente nyingi nnyo otese tuyise otya leero okwongerako Evelyn eki kyomuleetedde tukiryonyeese weddeekaiko okujja nasanyusi alhamdulillah tuli basanyufu nti okusookera ddala tuzze ne tutunda ku kyenyi kya muganda waffe naye n'atutunulako ekisingako obukulu twetisse essaala ekyokubiri ffe tulina kyetusomesebwa kyemmanyi bwonna bwekiri mu nzikiriza tebiseera ebimu bweweesa omukono ogwa ddyo kono talina kukola ki kumanya nolwekyo kyonna kyetulina kiri muttu tugenda kuba tukakasa nti tukimukwasa naye nga kiki nga ye okutegeera mu ngeri y'akasente akayinza okuyambako mu treatment okugenda nga ku maintenance yaako ne obutonotono obukozesebwa bayinza okugira nga bakozesaako naye tetugamba tigwe gusosa ate gwe gusembyeyo kubanga munnange tulina kusigala nga tukola ki nga tuyambagana n'okuwuliziganya n'olwekyo kyonna kyetumuleetedde kiri muttu omukyala muyimbi obudde buno tubinya kuba music mungi nnyo okubeera kati nga yandibadde amuli akusengeteka copyright yateekebwa mu nkola ng'omubaka neyanziza actually tuzze tukikwaganyako n'ebirowoozo nga tujja tugamba Evelyn ku nnyimba ze zaalina ennungi kuba naffe tuzze tuziwuliriza ne tutandika n'okubisa tugamba oba ffe tugende tumuwe bwitu nga ffe oma Evelyn tuli muziwuliriza tumuwe buwi oba bano bakyaganya omukolo okubakolako abayimbi naye at the end of the day point eri nti copyright law yeetaagisa so n'olwekyo ng'omubaka wa parliament obuvunaanyizibwa bwange obusookerwa kale kyetubadde tukolako tuli mu kukola consultations ez'enjawulo ku bantu abali mu art industry kuliko abayimbi mulimu abazanyi ba drama waliwo aba theatre waliwo aba comedy bangi tulina ba publishers mani okufuna ebirowoozo ebyo kuba waliwo etteeka lya copyright eriwo naye terigasa baki
lyetaagamu ennongoosereza ate jjukira batumala okulikolamu ennongoosereza eyo lyetaaga n'okuteeka mu nkola waliwo okulirongoosa gavumenti n'etunuulira tunuulire lirina okugenda mu nkola omuyimbi n'abeera ng'afuna mu nnyimba ze kuba Evelyn nagwe ennyimba z'alina ogumanga n'enjalayo ayina ennyimba mpitirivu nnyo obungi ate ng'ensi eziwuliriza nakati era bw'oyita ku streets oziwulira nga zikola ki nga ziyimba naye Evelyn yandibadde atudde wano nga TV webeeko ekoseza oluyimba lwe olede ye aba ayingiza ringtone bweba ekoze aba ayingiza kugamba yandibadde nene embeera mukazi wattu ate nga naye zaafuna ezo zibamusasudde mu maanyi ge yakozesa mu content bwe yateekamu ssente ng'ate kwajja n'alabira bano abaana ba adoptinze n'okuyamba bantu banne so n'olwekyo ng'omubaka parliament kuŋŋaanya birowoozo okuva mu gundi bennyini ba stakeholders bennyini okugenda ku floor ya parliament kyenjagala just okwongerako nti parliament ya Uganda kyensaba gyentuula kuba ina obukulembeze wa parliament ensonga zino zibutwale nga nkulu kirumanye ensonga ezimu abantu ba Uganda ebweru kuba nti parliament balengera tezoogerako abantu bakaba emisolo emingi bala parliament tegiteesaako abantu bakaba okubagwa mu bifo bakola parliament ebiteesaako abantu bakaba amalwaliro amabi statements zezijja ku fulo naye amalwaliro tegakyukako statements ba ministers ne bazikola ku fulo naye nga amalwaliro tegakyukako abantu balwala ebyuma bino ebikola dialysis biberenga bikola ki byongezebwa ne units zongezebweko eza dialysis abantu we bakolera mu districts ez'enjawulo tewali kikolebwa balengera bakungu nga babasitula babatwala ebweru wa Uganda so netteeka lya copyright okwogera kubeerewo naye kubeere kutono ebikola biba bisinga tuliyise ate ligende mu nkola kuba liyamba gavumenti ya Uganda yavaayo n'ekakasa nti yo teyina mirimu era nekkiriza nti abantu abasinga omungi bagende bakole ki beeyiyiza abantu bangi bafuluma ebweru nga banoonya emirimu bano abantu ba art babeera bazaalibwa nga balina talenti yabwe Katonda yagibawa tulina kye tuyita intellectual property rights zaateekebwawo nti omuntu amagezi ge gano content we gwe yeecreating ekiyiiye alina okuba nga akifunamu kati Uganda olwaleero abantu abayiye ebiyiiye byabwe ng'ebyo music abayiye ebitusanyusa tebafuna mu music wabwe kubanga gavumenti ya Uganda tetaddeewo teeka eryo kuliteeka mu nkola kimala kusobola kuprotectinga content wa wabula ate akozesebwa ate abalina ssente okumufunamu ekyo tulina okubanga tukirwanyisa ne tubeera nga ffena twekwatira wamu ne tuwa netteeka ya copyright era tekyandibadde kyabwenkanya bantu kudda ate mu kwevuma na kwesongamu memwa ekisinga obukulu essaawa eno balina okutunuulira substance copyright nti bana ffena twetaaga copyright tukoze tutya oba muli mu ki oba temuli mu kintu ekikulu nti mwe nga abayimbi mwe nga ba artists nga ba performers nga ba comedians nga baani muleeta eddoboozi lyammwe wamu copywriting azikubanga waliwo nekibata image rights waliwo bingi so ate bana bakuba drawings nga zinyo nekyo ino kumanya nti buli kiyiye kyokola kabe technology amateeka galina kiprotectinga olwali ekitaliwo mu Uganda bwe bwavu bwolaba nti abaana bayiriza emirimu gyabwe omuntu abeera akolera mu banding eyo obanga akolera mu kati ng'ono abadde mulaba nnyo abadde nnyo mu Zubairi family naye olaba films ezizanyiddwa mu Zubairi family ne mu gundi ez'enjawulo ze tulina mu Uganda olaba nga baba tebazifunamu olaba nga films ezo nazo zandibadde zizza kuba Evelyn ali omu ku ba content creators ali omu ku ba actors ku ba actresses ali omu ku bantu abadde bapushing ekintu naye olaba nti films ezitambula gye ziri naye tebafunamu ne banne bennyini abananyini kintu bennyini ba directors bennyini abokuntika bakuzuba family ojja kwetanga nabo bayina nabo bennyini bagamba nage copyright tekola ki copyright tekola n'olwekyo twetaaga okubeera nga tugatta amaloboozi ate kino leka nkiiseewo copyright bwe tuba tugyogerako teri restricted nti no kubayimbi bokka oba bazanyi ba ati oba ki ffenna nga bannayuganda tugiwagire buli omu wooli oyinza ogamba nze siri muyimbi tebinkwatako nze siri muzanyi wa firimu nze siri wa comedian nze siri muntu akuba art drawings naye kikukwatako olw'ensonga ffenna bwe tulwanirira copyright eno neebeera ng'ekola tujja kubanga abantu baffe bafunye emirimu tujja kuba tuprotectinze emirimu omuntu akola mu industry nga asasula abaana bola abazanya firimu ate nabo bajja kuwa abalala emirimu so it's a solution exactly so n'olwekyo ffenna tukyenyigiremu tukiwagire tubeere bulungi kubanga abantu beebweru tubalabe bayimbira emyaka mitono bazanyira emyaka mitono ne babeera bagaga ne balyoka bajja muno
ne bakola nezi charities nafe wano baserebu bafe basobola okikola abantu bafe basobola okikola senga mubatekera teka lya copyright ne babanga tebali ya buli ku stage nti Evelyn wabatalinnye ku stage tajja kufuna kyakulya ekyo kyabulabe nnyo Evelyn wabatagenze ku stage nakola live performance abeera mwavu ekyo tulina okubanga tukivumirira kubanga bambi bakola content waabwe nga balina okubeera nga bamufunamu n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwabwe kubanga babeera bagagga kubanga balina ebiyiiye byabwe. Kookie mjite kwa lua. Evelyn ina mwanya agajikwata. Kolinda. Ivan. Kino bagiterako. Bagiterako. Gwaunga nenda lekwata bwese gwaunga nenda lazijja mpola unajekura ojagira kone tadia nawe bale kubana mutima mulungi tusamba makatonda kirize kana katuma ketuwetikide nambe kabenega kaina chekayamba nechire motu Ikwate. naye tugenda kubanga lwaki tubeereko nnyo kama katonda ate gwa mulese Itabadani hao boss. Then. Wito vamo ate gwa kama otambula. Ila